ate yo gavumenti ngali wamu n'ekitongole ky'ebibira mu ggwanga ekya Uganda Forestry Authority bakwasizza ebibiina by'abalimi bibiri ebibira bya gavumenti omuli ekya Luzaire Forest Reserve saako n'ekya Kagombe Forest Reserve. Bano nno baweereddwa obukwakkulizo n'amateeka kwebyo bye balina okukolera mu bibira bino era nga mu bukwakkulizo mulimu obutalimira mu bibira bino nabyo katubirabe. Ebibiina by'abalimi bibiri omuli ekya Kasoga Farmers Association n'Ensuga Sugi Environmental Conservation Association kati bammemba baabyo basambira waggulu nga jjanze oluvannyuma lwa gavumenti okubakwasa ebibira bibiri omuli ekya Luzaire Central Forestry Reserve ne Kagombe Central Reserve mu butongole okubirabirira. Kino gavumenti ekikoze ng'eyita mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga ki National Forestry Authority nga bayita mu kukola endagaano n'ebibiina bino bisobole okuzzaawo ebibira ebibadde bimaliddwawo. Bammemba b'ebibiina bino bateereddwamu obwesige ku bibira bategeezezza nti bakugoberera amateeka n'obukwakkulizo bwonna obubateereddwako balabe ng'ebibira bino biddamu okubeera mu mbeera eyeeyagaza. Ku byala emiti obundi tulabira nti n'oteekaniza n'osala ekisaayi n'oteekaniza kulungi n'obyala ebintu ebitali kugenda haigulu. Okuseninga endagaano yitwa bagurupu eyasukasugi tuseninga na gavumenti na NFA endagaano tuize kulungi twagiseninga kandi twayikiraniza ababaire mu kibira barugeyo kandi twayikiraniza tugarukeyo tubyale mazubakabashabire omumbabazi utukura treki ecyandi kweje kandi mwakura tecyandi kweje muri kwenda mujaka gutunga nityo ka gavumenti ntuje kushemerwa mwabakuriki ityo kituri kwenda n'obusinge no kushemerwa kw'abantu bitu. John Giribo nga yakulembeddemu ab'ekitongole ky'ebibira asabe bammemba bano obutamenya mateeka era basooke bagasome bulungi bagekkaanye ate nga tebannatandika kukola mulimu gubasiddwako. Abantu abagenda okusayininga ku ndagaano zino balina okuba nga bamanyi kye bagenda okukola ki kusayiningira. The contracting parties solemnly declare that they are aware of the prescriptions of collaborative forest management plan terms and the content of this agreement and accept without reservation all the provisions. Abantu bajja kuba ne babyala emiti omukibira kandi eri yaabo hayitako eryo era bali baheereebwa. Ekintu kindi bajja kuba ne banambe alamayizi nka mu Kagombe na ku Luzaire bajja kuba ne balinda ebyennyanja bakujja kuba ne balinda obuwuki. Aladisi w'Ekagadi Lilian Kateleho naye abaddewo ng'omujulizi ng'ebibiina bino biweebwa obuvunaanyizibwa obwo. Ekindi kushaba NFNG imwana tunabashaba tunahiza tinkwenda kubatuza nishaba abantu abasiso netabaguka. Kasoga Farmers Association n'Ensuga Sugi Environmental Conservation Association bye byewangulidde obuvunaanyizibwa ku bibira okuli Luzaire Central Forestry Reserve ne Kagombe Central Forest Reserve. Kalungi Betty yabadde ku Delta TV Amasukkulumu.